Olwaleero mmanyi kye mbaleetedde bamikwano. Leero tugenda kwogera ku musino. Njagala mbabuulire ekyama ekiri mu musino. Nnyinza okuba nina ka vidiyo ke nakolako bakali ka clip katini sijjukira bulungi. But kale kakaali ka clip katini bwe kati nga njogera ku musino. Naye leero njagala mbabuulire ekyama ekiri mu musino kye mubadde temumanyi. Obadde okimanyi nti waliyo omusajja ng'ali eyo ng'azina omukazi naye mazima gatona mugulu nga tamanyi mugaso gwa musino. Tagukwatangako, tamanyi kyama kigulimu, just ali awo. Abasajja nabagamba mummalamu nnyo amaanyi, mukola ebintu eby'ekigega, eby'ekiigi, eby'ekifala, ebitanyumira, oba ebitanyumira bapatana bammwe. Bw'obagamba nti mu investinga mugende mu misomo temukkiriza. Ebiriko online temwagala kubisoma, eby'omu misomo temubyagala, ate ne bye bababuulidde mubikoleramu empaka. Mugamba mutya abaagalwa abalungi abeekumira kusenga Faith 256. Mbaaniriza mu vidiyo yaffe ya leero. Ate gwe n'omupya ne nkugamba nti funa akatebe otuule kubanga bozze bwe batuufu. Ogenda okuba ng'ofuna ekyokuyiga mu vidiyo yaffe ya leero. Era ogenda kuba tewejjusa. Oba tonna subscribinga, bw'omala okulaba vidiyo eno, subscribinga, ate era akadde okateekeko. Obeere nga buli vidiyo gye tuteekayo ogifuna butereevu mu inbox yo. Kyama ki ekiri mu musino? Kye ngenda osooka okugamba kye ky'okuba nti omusino kye kimu ku kitundu ekyakolebwa ku mubiri gw'omukazi nga kyo kiriwo okukuwa ssanyu. Teguyina like any other role oba mugaso gwonna oba mulimu gwonna gwe gukola okuggyako ku essanyu. Gwegwo gwokka gwokka omulimu gw'omusino. Kyova olaba nkugambye nti ekyo kyama ate ekinene. Omusino gulinga bw'olaba akasolo k'omusajja ate nga munene. Waliwo abagamba nti katini nnyo bwe kati akange n'ekirala nga sinnaba kwetottolako nakwereega nnyo bikya. Abantu abamu tebamanyi musino, oyinza okungamba singa omusino gwe gutya. Atamanyi Luganda oba tategeera Luganda bulungi kozi waliwo abantu abamu nga balutegeera naye ng'osobola okwogera ekigambo n'atakitegeera. Omusino kye kyandibadde clitoris oba clatio gw'omukyala. Atekitegedde ojja genda ku Google ojja kulaba akafaananyi ako. Kozi niyinza obutasobola kasharinga wano naye nja fuba okulaba oba naakateekamu mu vidiyo simanyi. Naye bwe mba kasharinze bwe gutyo bwe guba gufaanana. Tuyina emisuno egy'enjawulo era buli muntu ayawukana. Enkula nga bw'olaba omusajja bwe baawukana nti waliyo omusajja alina akasolo akawanvu, wali alina akampi, wali alina akatini, wali alina akanene, wali alina akeewese, waliwo tuli banjawulo. So bwe gutyo bwe guli. N'omusino bwe guli gwa njawulo. Kaakati omusino tusobola kubeera nga tugwogerako ki? Ekisookera ddala omusajja yenna bw'oba ozina omukazi olina okuwa omusino ekitiibwa. Ate olina okumanya nti ekintu ekimu ku bisobola okuleetera omukyalo ono okutuuka ku ntikko gwe musino guno. Bw'oba nga tomanyi ngeri gye bastimulatinga mu musino oba ngeri gye bakwatamu musino oba ngeri gye basanyusaamu musino oba engeri gye bagukozesaamu. Ku channel kuno kuliko videos ez'enjawulo, nsuubira kuliko vidiyo eyo ojja kukeberako ojja kuba ogifuna. Naye nga olina okumanya nti bw'oba ozina omukyala omusino guno gusangibwa wa? Tusooke twogere ogusangibwa. Nga bw'olaba omukyala bwe yakula wansi bw'aba yeebase bw'ati kya bugazi, tambula ng'ova ku lubito lwe ng'okkirira mu bitundu bye eby'ekyama. Waggulu awo w'osookeza omukono koona papa awo wali omusino nga tonnaba kukkirira eri wansi. Mumma ne wali ekituli ewayingira omukira. Awo wali omusino. Waliwo akantu katini nnyo bwe kati. Abamu kanene, abamu gunene. Era nga bwe mbagambye nti emisino gya njawulo, nga bw'olaba obutonde bw'omusajja nti buba bwa njawulo, n'abakyala bwe bali mu musino gwa njawulo. So bw'oba otuuse ku musino ogwo gukwateko n'obwegendereza. Osobola okuguzannyisa ng'okozesa omukira gwo, oba osobola okuguzannyisa ng'okozesa engalo zo. Wabula omusino gukolebwa misuwa gyokka. N'akasolo k'omusajja oba n'omukira gw'omusajja gukolebwa misuwa. Teguliimu yadde eggumba n'eryo n'erimu.
kyova olaba guba so sensitive naye ate gusobola okuyimirira essaawa ne gubeera nga gusobola njogera ku mukira ne guba gusobola okuzina emmano okumala essaawa nnamba. So n'omusino woba nga ogukutteko ne gucamuka gwereega ate kigambibwa gusobola okugejja ne gugejja emirundi 100 emirundi 100 emirundi 100 emirala gy'emirundi nga 3 nti kasayizi olinza okukalaba wano bwe mba nga siyimye nga sikoze eki nga katini nnyo bwe kati naye buli bw'onkwatako n'encamuka oba buli bw'ogukwatako ne gucamuka gugejja ate gutandika okutujja. Awo wava obwagazi omukyala n'abeera ng'ayoya era ng'awulira ayagala omuyingira omuzine ku ssaawa eyo. So kaakati kansuubire nti muntegedde bulungi kyama ki kye mbadde mbagamba. Ekyama kye mbadde mbagamba nti omusino kye kintu kyokka ku mubiri gw'omukyala ekireeta essanyu. So nga tonnaba kwetiiyuula kansuubire mutegedde kye njogera. Saagala mugambe nti tasobola kufuna ssanyu walala wonna wonna asobola oddifuna ne woba tokozesezza musiro n'oba tokozesezza ki wabula ngambye solo purpose oba omulimu gw'ekitundu ekyo kukuwa ssanyu. Like gwe mulimu gwokka omusino gukola ku mubiri gw'omuntu ku mubiri gw'omukyala kumuwa ki ssanyu. So nga tonnaba kwetooloola kwetiiyuula kugenda wa sooka omusino ekitiibwa ng'ogukwatako ng'ogukolako emikolo egisaanye okugukolebwako. Sigenda kulwawo nnyo munzikirize enkome wano tewerabira kubeera ng'otwegattako. Eno video ba audio ebona gy'oba ogiwulidde manye beebudde kusenga Face 256 jangu ku kitimbe kyo bikkula YouTube yo genda wetunyonyereza oba bayita search engine teekamu ekigambo Senga Face 256 ojja kuba otufuna bulungi nnyo. Twegatteko obeere ng'ofuuka family. Bw'oba omaze okulaba video eno giwa ekigalo weeba ekusanyudde era ng'ogirabyemu ekyamakulu. Giwa ekigalo ate n'ekya subscribinga ekyateekako akadde nti buli video yotteekayo oba ogifuna mu inbox yo. Ekirala kye nninza okusaba okunkolera gwe alina groups oba alina WhatsApp, Facebook anywhere osobola okusharinga video eno sharing. Tomanyi ani gw'oba oyamba ali wabweru abadde tamanyi information eno nosharingako naye n'obeera ng'omutaasizza era ng'omuwadde ekyokuyiga ky'abadde tamanyi. Ngenda kuba nkoma wano ayagala okwogerako nange ng'olina ekibuuzo ky'ombuuza osobola okintera mu comment section. Nja kuba nkuddamu ne bwe mba sikuzeemu right away nfuna akadde n'enzija n'enziyita mu comments zange era